Katumusinze Haleluya katuvuname mumasoli oli mutukuvu yakuwa. Abalungi mukama ffe yeebazibwe nnyo, nsanyusa okubalaba bamikwano. Nduddewo nzize leeta eddakiika 4 naye nkusaba bambi osharinga vidiyo eno as much as possible. Mu nsonyiwe wabaawo ebintu ebibeera emabega w'emizindaalo ne bitatusobozesa kutuukiriza nga bwe tuba twategese, naye Katonda nga bwali omulamu omwebaza kubanga ntuuse era siri comfortable bulungi olw'ekifo kye ndimu, naye ate nga nyina okutuukiriza okujjanga nga bulijjo bwe neeyama. Sharinga vidiyo eno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Nababuulidde ng'obudde bukyali ne mbagamba nti charging essimu osharinga vidiyo nti weetegekere vidiyo eno era nkusaba ogyetegekere. Ku vidiyo eno bwe nabadde ntekayo post nagambye njagalako Bebe Cool, njagalako ne Jose Chameleone. Bebe Cool ne Jose Chameleone ekibampisizza kyo sijja bakweka. Kino ekintu nandibadde sikibagamba, naye ensonga lwaki nkibagambye lwakuba kirimu His Excellency Kyagulanyi. Mbadde ngenda kubaleka musobole okutegeera abantu abo be mutijjisa nabo be baani, naye olw'okuba kigenda kulya His Excellency Kyagulanyi oyo yekka yabataasa. Mbabuulidde era ekyo nkikoze lwa Kyagulanyi, temulowooza mbunze nzize bataasa. Mbataasa lwa Kyagulanyi His Excellency. Era omuntu wenna ali wano bw'omaliriza wano making sure kuba tusobola obutamanya oba bazze nga bali mu fake account oba bayinza okuba tetujja kumanya tino we bali. Bw'oba osobola obatuusaako message eno gibatuuseeko bategeere ebiri emabega w'emizindaalo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Morin Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu era tulina waliwo n'omuntu nno yangambye tobalabula ye yakitegedde tobalabula. Leka mbalabule. So tulina retreats ez'enjawulo obudde bugenze mwezitegeera Amsterdam nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu. Tulina mu USA eyo Chameleone tajja gibeerako eyo USA kubanga bamumye visa. Chameleone bakumye visa, njagala weegaane. Chameleone bakumye visa ate yali kuyambye okukufunira visa omuvuma. Kakati gwe bya visa byesonyiwe n'ennyumba gye wagula mu America osa n'obutaddamu kyebakamu. Alaba nange ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Awo nvuddewo. Wulira, wandika ekitabo kya Judges ekyabalamuzi essula 6. Tuvudde ku lunyiriro olusooka ne tukomako ku lunyiriro olw'omukaaga. Enkya tujja kuyongerayo tusingeko awo tweyongereko mu maaso. Ekyabalamuzi essula 6 olunyiriro olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omukaaga. Awo we tukomye tujja kutandikira awo Katonda nga bwali omulamu. Naawe wulira, simanyi oba Jose Chameleone kwali naye gwali wano, genda omubuulire bino ebintu by'ogenda okuwulira wano. Ntandikiddewo mangu. Jjo nababuulidde ku Doctors Clinic ne mujja ne mumpa information. Mumanyi nti mu biseera bya COVID abantu ababadde babba abantu ebadde Doctors Clinic mbunga recommendation yayo yokka yeyita ku kisaawe. Mbera baba tulina simanyi results za Doctors Clinic ezo results zibeera nfu. Noviki simanyi nani. Bangambye Doctors Clinic yoyo mukazi minister wa Kampala ajatimisha Kabanda. Abo bonna bafiri, abo bonna ba mafia ba Museveni. Bw'oba oyagala obulamu dduka mweyo clinic. Bw'ofunirayo ekintu tokuba ku simu yange. Yo gireke. Gwe kasoba ngo kifunidde mu Doctors Clinic, don't call me. Nkubulide. Aba UPDF mbaniriza nammwe mulinya lya mukama waffe Yesu mwebale kujja mwebale nanyini vidiyo eno era mbagalako aba UPDF. Leero aba UPDF bampereza golden boot ne bangamba mutabani wa Katongole tukuwadde golden boot yiyo sengo baddewo
physically bajimpereza online ne bangamba yiyo golden boot ogitutte. Aha, nange nje yanziza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mubere kweno video abayo PDF mutegere ebiri emabega w'emizindalo. Now, nsoose ku kamiliyoni ngendeddewo direct video etandika olw'obudde. Waliwo olukwe oluli waliwo olukwe olw'okukutulamu bannayuganda, most especially ghetto. Waliwo olukwe olw'okukutulamu bannayuganda, okukutulamu ghetto, n'okutatta n'erinnya lya His Excellency Kyagulanyi mu awaka ku ground ne internationally. National and internationally waliwo olukwe olw'okutta erinnya lya His Excellency Kyagulanyi. Olukwe luno lulimu abantu basatu. I repeat. Hey, Omara yagambye bwati Katonda yampa obulamu buno mu mwaka gw'enkaaga ng'ennaku z'omwezi fulani. Wonna waabutwalira wajja kuba weewo. N'ayogera amazima g'atayogera ng'ali mu poliisi agoogera kati. Kakati nze lwaki sigoogera. Olukwe luno lulimu abantu basatu. Lulimu Muhoozi Kaine mizimu, lulimu kitaawe, lulimu ne Balamu. Bali abantu basatu. Owokusatu Abudalazizi, owokuna Abudalazizi. Lulimu Balamu, lulimu Museveni, lulimu mutabani wa Museveni. Baagala okukutulamu ghetto. Bagenda kikola batya? Mulaba ebyo bamayinja bye beetakunatakula. Mulaba diversion eriwe ye yagasumba. Baba pika. Mulaba kamiliyoni je yava from nowhere natandika okubuukira okuvuma abantu. Wali wa mutuma naye tamanyi kamiliyoni tamanyi kirima babega wa mizindalo. Kamiliyoni bagenda kumuboostinga. Era waliwo olukwe olw'okumukolera y'omukolo omunene nnyo okujja ko nga bwenkyogedde. Bamubbulemu oluguudo ng'akyali mulamu nga waali. Balage nti bo bamwagala nnyo nnyera waabwe, bamusiime emirimu, bamuwe award, bamuwe omudaali, bamubbulemu oluguudo oba ekintu kyonna. Kamiliyoni biki. Aha. Bwe bamala kino baakirowoozezaako ku bantu babiri, Kamiliyoni ne Bebe Cool ku bombi battekaani. Kino kirimu Balamu, kirimu Museveni ne mutabani wa Museveni okutta omu ku bo. Bombi ne batuula ne bababala ne bagamba bwe bati Bebe Cool ye yafuwa ne wankubadde nga mulamu. Oyo ne bwe tumutte ensi ejja kusanyuka, tikijja kukola makulu. Bonna baba weeyinze ku ground. Ate kino ekintu kirudde ebbanga. N'Abudalazizi yabadde ayitawo awo nno ng'atambula, si bye yabadde nako Abudalazizi. Naye Abudalazizi awo wulira baweeyinze ku bombi ani asinga obuzito. Ne bagamba Kamiliyoni ne wankubadde bamukyawa naye gundi abantu bamwagala. Gete ekyamwagala nti bwe tukikola kino ekintu gete ejja kweyawula. Ono omwana Bobi Wine leero tumuyina, Bobi Wine temumulina. Mbakakasa ke yaleeta Abudalazizi n'amuteekaawo, Bobi Wine temumulina. I can bet. Wulira ekiriwo. Bwe bamaze okuba weeyinga babiri, Bebe Cool ne Kamiliyoni, ne basalawo ne balondako Kamiliyoni nti akyalina following mu ghetto ku ground ne Kenya ensi ezituliraanye iwaawo. Erinnya lye lijja kusoundinga bw'onoyogera Bebe Cool yafudde Tanzania tebamumanyi, egindi tebamumanyi. Bw'onoyogera Dorotia mama mia ng'ekongo bagamba what? Mama mia yafwa arafuye. Wulira, njagala okuwoninga baganda ba His Excellency Kyagulanyi, most especially Mickey Wine ne Eddie Yawe. I warn you. Mbabuulira mu kitwalo ba mu kigaani, abantu abali mu eno video mu kitwalo ba mu kigaani mbagambi, wenjogerera wano Museveni bwanalabira eno video lirajja kusula ku toyi. Mbabuulidde juzi Bujingo yawulira eyiye n'ava mu ntebe n'atuula wansi, yasituka okuvaawo wansi yagenda mu buliri kwe bakate yanyiga kigambo. Bujingo mwatudde mu meeting ne munjogerako okunkola ekintu onoonya family yange gwe noyo bodyguard wo Richard, omulala bamuyita Saka Vincent. Waliwo n'akasajja akalema ke bakubira amasasi Rwanda mu lutalo bakayita Ibula. Mwatudde mu meeting ya mwao, oyo Ibula atulakinga amasimu. Mwe
aha nkabatera mukampulira ate munaddawa mwalabye ebifaananyi nga abakwaya ye wabugingo ba ashers basula mutoyi mumanyi drone eziri awo zimanyi ne meeting gye mwabaddemu nagifunye mmwe enamba yange eri +974 33939639 ekyo ekisajja ekyo kiri kyadde bakiyita Richard bakiyita Richard Masenke simanyi ndi Masenke eyo ye namba yange inbox mi eyo nvuddeyo wulira bagenda kutegeka ekivulu bayite omu ku baganda ba His Excellency Kyagulanyi Miki Wine oba Edi yawe waliwo gwe babala bamuwa omusimbi muyitirivu nnyo ogutagaanika atuuka agambe sitagenda yo genzi ninye ku stage nyimbe ntwale miliyoni zange 6 gwe Miki Wine wagende ewa bugingo n'oyimba ku gundi I warn you never to do it again nkubulidde kawabere wa bugingo toddayo nkubulidde ekyo nkinabye mu ngalo Katonda nga bwali omulamu gw'omusango gunvuddeko buli wenajja ebijambiya wenajja bomu wenajja ebijambiya wenzije kino kati akiwakane bagenda kutegeka ekivulu bayite omu ku baganda ba His Excellency Kyagulanyi bamuwe sente ezitagaanika abeerewo bamuprogramming nga agenda either yavaako kamiliyoni ajje oba kamiliyoni avaako muganda wa His Excellency ajje bagambye bano abaana balina ba bodyguard buli omu alina amukuuma bategeka omuntu agenda okutta kamiliyoni ku kivulu ekyo wakati nga muyisinganya oba gye munayambalira ebibeera emabega w'entimbe oba wano nga mukkirira okuva ku budaala okukkirira awo awabeera abantu awo oba ku stage wono oyingira ng'onaavaawo kati wajjewo chaos gwe bategese okufumita kamiliyoni amufumitire awo mu bantu awo kamiliyoni afe bamutte era bategese okuwamba bawamba omulambo gwa kamiliyoni gubeereko ku nsi okusinga ogwolanya bagenda guterekera wiiki singa 3 oba mwezi nga kamiliyoni tannaziikibwa wabula bakyanoonyereza kati awo wennyini bakwate muganda wa His Excellency Kyagulanyi ne bakabode bonna baali nabo buli omu bamusibire ewuwe babakuba emiggo bamala bakuba emiggo babasuubize gamba nti Kyagulanyi ye yabatumye okutta kamiliyoni kyovula bakamiliyoni bamupisseemu olutalo tamanyi lwaki avuma Kyagulanyi tamanyi lwaki ayomba takimanyi kamiliyoni takimanyi nze nkimanyi nkikubuulidde kamiliyoni tamanyi lwaki ayomba emabega waakyo waliyo balamu waliyo oyo mwana muhoozi bagambe balina okukutula ghetto evire ddala ku kati ghetto ya kamiliyoni abakkiririza mu kamiliyoni basitukire mu bakkiririza Kyagulanyi bano bo badde entebe banyweka caayi basirike mwekuba emigoba nte mwekube ziwaya mwefumita ebiso bakwata omulambo gwa kamiliyoni state egusigaze nga bwe banoonyereza bibeere mu mawulire buli lunaku nga Doni Wanyama akimanyi buli lunaku awandiike ngayo sitole okutwala omwezi mulamba biyite ku CNN biyite ku BBC pop star Bobi Wine oluvannyuma lw'okulemererwa revolution ase kamiliyoni okuva kamiliyoni lwe yamuvaako n'addamu NRM revolution yamulema ate kamiliyoni yabadde kamenyo kati ekivuddemu Bobi Wine bulijjo gwe tubagamba yafumise yatumye muganda we Miki n'afumita kamiliyoni kakati bannanga alaba ku Bobi Wine bw'omulaba adduka oyo si president omwana simute mu kitalo babitambuze nga tebanaziika kamiliyoni nga bunaku baletayo article bajjeyo biri ebyedde ebyomwanjenwa babikomyewo nga beefumita obwambe bajjeyo ebyedde ebyomwanjenwa nga beeyokya emisokoto twalika bwana ngo ne Joseph Mayanja nga muyirage ntuma ulekimu wojja ebyo byonna babikomyewo okugataliiko nfuufu
nga Bobi Wine ayimba okuva edda nga awo bagambe mukitegedde twali kabwana ngo ne Joseph Mayanja ngo atufuuyira fege tumwawule ekimuwujja kwa awo bwatyo Bobi Wine yekweke adduka agende Kanyonyi egomba ani Subi yagamba asibuka Kanyonyi gomba His Excellency adduke Magera agende yekweke Kanyonyi gomba mbabuliti mwina kyemumanja gwe kamiliyoni olwana entalo zotamanyi mbabuliti mukama abawo omukisa ekyo ngenze ku kirala kamiliyoni bamumye visa yo mu America ate yandi muyambye gwavuma eyo message mugitambuze Museveni alina jiwulira aja botinge ngabo ya botinze bomu z'okuyidi oba kati yazitereseewa nja kubuuza Abdulaziz UPDF uwezo enikombo we Uganda na wananchi wote Katonda vilipita na siasa nzuri na siasa nzuri aba UPDF mwebale kujja aba UPDF njagala mbabuuzeemu lwaki baba joga okutuuka ku Boni Maro zine musigala nga mukyayimiridde nga mukyayamba abasajja abo muli baana baffe oba muli baana baabwe mutubuulire Yoso yabuuza omusajja gwe oli ku lwaffe oba oli ku lwabali yogera UPDF mwogere muli ku lwaffe oba muli ku lwabali abalabe baffe ekyo mulina okukitubuulira bane mundeke ntudde matiritiiri naye tujja genderawo muwulire kino aba UPDF bakujoga batya omwezi nga gwe tokkirizwa kubeera insured gwotambulira mu kufa ne bwofa tebakaaba abagamba bugambi fulani afudde mumuzeye waka era ebyo babitubuulira nga batutendeka wendi banga nfudde temunzika nga wano omulambo gwange mugutwale mu bantu bange when I die don't bury me here ebyo mubiyimba babatendeka n'okimanya nti okufa kiri paati kuggwe Take my body home to my people. Nobira wongo linze kufuwa. Nende batakusasula kasente ne bakwata ne bakusasula emitwalo 3 omwezi. Emitwalo 3 mu 5. Ne bakwata nakakwerege. Owe machindi ne bamuwogu motoka gunene bweguti. Ateka mu emitwalo 50 okuvuga ogende Entebbe. Nakakwerege yasomaji. Uyu mwalu olwokubanga namwandu bannange kamba buulire ne banange UPDF ina bwino bulijjo munoonya taata w'omwana wa fulufiga mumumanyi oba temumumanyi so bwe yajjanga njatutisha gamba nfukamiza bajje nongoleta bajjo nfukamiza bajje nongoleta bajjo nga ndebuza jene kyono tabeera jeno David Muhoozi tabeera jeno ani ono taba jeno gundi mumanyi jeno eyazaala mwe mukazi omwana ate fulufiga ine ekisirani omusajja yafuwa omwana wa fulufiga wa Shabani Bantariza njagala yegaane when I die don't bury me here take my body home tubuwama not here tubuwama omwana wa Shabani Bantariza bamubuza Genochi omwagazachi nze kugambye mfukamiza bajeno oli wano saga Genochi oli Bantariza nawe yali tasana kugoba mbata mbabulidde weewaawo mumukama waffe Yesu uyu mwana wa Bantariza namutuma Museveni omwana wa Shabani Bantariza uyu mukazi namwandu mbabulidde era kyoyo mukakatonda fulufiga mukakatonda buli namwandu nga asimba olunyiriri wali abeera mukakatonda wulira ne babanjoga ne bakuteekako gwe wa UPDF eya risking obulamu bwo mbuno okumeka salini kusasira olwokuba ayina ekikola ekinene mbuno olwokuba ayina ekikola atambula bwa olwo mbuwa
UPDF amukume simanyi police simanyi biki neba nange babajoza aba UPDF namwe ne musirika ofune emitwala asatu yaziteeka mafuta mu gumotoka gwe nawe n'omukuma ne weefuula omukambwe ani ayogedde ku kaserine ani oyo nina gwe mpulidde agambye ani oyo naye mwe aba UPDF mulina amagezi mu mitwe newankubadde nga mumpadde golodeni buutu mulina amagezi mu mitwe lwaki mukkiriza abasajja abo okubajoga emisana ne babajoga nga muli balamu ne mubajoga nga ne babajoga ne babafunamu nga muli balamu ne babafunamu nga mufudde mukimanyi nti n'emirambo gyammwe bagifunamu ekyo okimanyi nti ne mukufa babafunamu okimanyi nti owa UPDF otundanga keeke eyo kya owa UPDF alinga mafuta Petero Karoli bwe bamusima mu ttaka talina wastage buli kyojjamu ekiringa gundi ebeera raw material y'ekintu ekirala to the extent nti ebisembayo bakolamu obusenya brush z'engato biki ebyo brush ezo ziva mu west gundi z'amafuta owa UPDF mukimanyi nti abo abasajja kye babakoze enkoko ekikola baana bakujja wano ne bakutwala ne bakufunamu omusimbi omuzibu babulako kuwunya nga bavundu ulira UPDF aba UPDF ekibadde Somalia mukimanyi oba temukimanyi aba UPDF abagende Somalia mu mwaka between ogw'omukaaga 2010 n'ogwo kusatu 2011 kati n'okutambulawo 2011 2011 2012 2013 mumanyi ekyali mumanyi lwaki mwali mufuwa nnyo nga ne bofuna kayinja loofwa wulira abaana baffe we babasuulanga mu ambush ne babaddusa ne babatwalanga mu ddwaliro gye balinga bataddeyo mu ddwaliro waalingayo omusajja yali ali ku ddala lya kopolo soka gw'owulire nga bw'omala okufa ne bakuwandiika wali ne bawa Amerika nemanya nti nno wanfudde nekusasulira sente empitirivu ne bakutwala munda ne munda omusajja n'akusima amafuta mumanyi nga ne baba olina kayinjale katono olukutwala munda nti kukulongoosa nga bakujjamu internal organs bana abasajja batandika dda business za internal organs aba UPDF babasimanga amafuta era abantu abaziika abaana baabwe emyaka egyo they can witness babaleetanga bonna babatunze nga babataddemu ebipamba nga talina nsigo talina mutima talina kibumba talina nga internal organs zonna bazitutte nga ne bwoba onoowona abo abasajja babikubaagamu ne babitwala omuntu eyababaagangamu ebintu mumumanyi omuntu eyababaagangamu ebintu bino yali ku ddala lya kopolo bamuyita kopolo Kalumba bwobanga wakola Somalia n'oyo omusajja nga akola mu ddwaliro gwe bayita Kalumba mukwano gwe yatta mukwano ono omusajja ebiseera bino simanyi oba bamukyusiza abadde ali kweri barracks eyerukunjiri we bayita mbulamiizi wali we basudde oli omuntu gwe nabalaga jjo gwe nababuulira gwe basuula wali gwe batematema aba UPDF ne bamusuula awo mbuno olw'okubawa opposition kopolo Kalumba kati ennaku zino bamukuza ne bamujja ku ddaala erya kopolo kati ennaku zino ali ku ddaala lya lieutenant. He's now Lieutenant Kalumba. Lieutenant Kalumba yabasimanga amafuta ng'ebiwowolo byammwe nga gavumenti ebitunda ne bakufunamu ng'oli mulamu ne bakufunamu ng'oli mufu naye ne future y'omwana wo ali waka yambadde empale zirimu ebituli mukazi wo wamuleka waka abonaabona wabula bo beyongera kugaggawala mwe muli eyo mwasamye mutambula mutunudde waggulu ng'ensawo z'omunnyo muli bataata naye nja babuulira mbazzeemu amagezi nkugambye kapute oyo musajja kati Lieutenant Kalumba temumumanyi mumukube esasi mu mutwe yasimanga bannammwe amafuta
ife wano ku ASP tukiyita kusima mafuta nakijja nga mbuulira enjiri nti ebintu ebyomugaso Mukama yabikweka mu ttaka munda ebyomugaso ebisinga ebbeeyi yabikweka munda n'ebyomugaso ku muntu yabikweka munda bw'oba toyina mukono obeerawo bw'oba toyina kutu obeerawo bannange waliwo omukazi omulala musajja Uganda twafunye omukazi nga musajja ali mu bitundu by'ebulenga yakutte omubbi n'amusalako okutu n'amukuba enkumbi n'amutta ng'omusajja ali wali atiribira yikaminyira mbuno bamukubye akatayimbwa kati tulina abasajja basatu Uganda tulina oyo omukyala tulina madamu Namboze Master Namboze tulina ne His Excellency abasajja basatu Uganda omukazi yasse omubbi nga bawa ali wali atiriginya awomerera barantera ne bannange oyo omukazi obayinayo oyo omukazi obayina baganda be muwasizeeko muto wange mubadde mulooza mbuno njagala kuwasa mulala muwasize muto wange bana basajja nga bajoga omukazi yasse omuntu ate nayogera namusazeeko okutu ne mane mukuba akabazi ne mwongera enkumbi ne mubuuzaani nga tonnafa yogera ani nayogera n'agamba gundi egindi ne mukuba emumaliriza omukyala n'atema naye babakyala abo bwe batyo baba bazaalawa oyo omukazi musajja mukitegedde omuntu eyabasima amafuta wabula mutudde Museveni atwala eggwanga lyaffe mwali mukubatta abafunamu nga muli balamu n'abafunamu nga mufudde ye talina asigala kufunamu paka ne ku final stages era asigala afuna mu wa UPDF oyo omusajja gwolaba Clinton yali agenda n'amuwa ssente z'abalwanyi n'azirya asasula abazirwanako n'azirya Bush najja n'amuwa ssente z'abazirwanako n'azirya Obama yali agenda n'amuwa ssente z'abazirwanako n'azirya n'atabasasula n'olwaleero naye nammwe abaliyo temukimanyi nti nammwe bajja bakola bwe batyo temusobola kuyamba bafande Katongole abali wali abeeyaguza olujjo beeyaguza olujjo nawe ojja kweyaguza olujjo nkubuulira mugenda kukima amazzi ku byalo abayipidde mujja kima amazzi ku byalo ate nga mwatuyisa bubi okomewo ku kyalo ng'omuntu okukugulira sigala osooka n'ogenda n'oyasenku nojja n'okima amazzi n'onaaza abaana n'oyera olujja n'akuwa ebitaano nga Kadama ali mu kiyumba ky'omuwarabu awo abafunyewo kamu kitundu gwe bakuwa ebitaano si miliyoni ekikoyini nga Kadama yafunyewo dda akakadde ke kamu n'ekitundu yazimbye dda n'ennyumba yajebaseemu yagenze dda n'abaana be baasomye kakati ate okwata ebyo ebitaano ogenda onywemu akaveera ogwe ku kkubo mujja kuddamu amagezi mpola mpola kaba basima amafuta bo bagaggawale mwe mwavuwale naye wulira owa UPDF ali wano toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu temukimanyi nti ejjinja likola supu toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu sibamaze naye muli awo mutudde omusajja atwala eggwanga Museveni alina amawanga galeese Uganda mbabuulira baleese Abanyarwanda Gashumba yabagambye bali miliyoni 11 baleese Abakongo ne babateeka ekakiri waliwo eggwanga eddala balireese balitadde mu Arua ne Koboko balijja mu Central African Republic babayita abazende Zende tribe okuva mu Central African Republic bo babatadde mu kitundu kye Arua ne Koboko wabula UPDF mwe mubakuuma mwebale bakuuma bwana amaliriza fajja ku ate mu yabatandika dda by the way yasooka na kumaliriza mmwe kuba muli awo temutuyambye bale government tuyambye UPDF temutuyambye okumanya temuyambye bakyala bammwe temuyambye baana bammwe temuyambye baganda bammwe temuyambye bazadde bammwe kakati atolonze munze munnanyamba mutya temutuyambye nenga mwagenda kutuyamba ni temutuyambye era emmere yaffe mulidde ya bwereere ffe tubabanja ngenze mu state house kati eno meeting yabadde mu state house bannange muwulire ebyabadde mu state house wabaddeyo eddogo ejjitirivu ennyo
mujjukira omusamize gwe nabagamba Omunigeria ayina akagundi akenvi ayina akasunsu ku mutwe nga talina nviri ku mutwe naye ayina akasunsu ate keeru okuva Nigeria bamulese ne bamugattako degawo nderya ne mama fina yatuusa akawungeezi era bonna ne batunula mu mikolo ne bagamba emikolo gyali badde gitambula bulungi naye kibulamu uyo bwe bagambye Museveni ayina okufuba okulaba nga ayiwa wakiri koota y'omusaayi gwe yayiwanga ajja bw'aba ayagala omwana we okulya entebe mbabulya mugenda biraba temugulaba ogwo oguyiika baseegudde 20 bonna baweddewo kyokka bonna bakoddomi ba ASP kyokka omusajja aliri agamba eya accident nga yansaze 20 bokka ndiweza ddi omusaayi kyokka nze ndi eno nzenna neekubagiza muko bakoddomi kibi nnyo ate nno namuganye n'ogenda oziika namugambye tujje Kigere Kampala tusiitula Kigere tugenda nemugamba tugenda ate nze bwe ngana mbaŋŋaanye namugambye tugenda wabula ye Museveni ali eri agamba bw'ati banaye no accident nga yansaze only 20 people bamugambye ayina okuyiwa omusaayi olw'okuba lyekkuba eryamuleeta ayina okuyiwa omusaayi at least kwota y'omusaayi gwe yayiwanga ajja aguyira omwana bw'abanga yagala ekyo ekyana kituule ku ntebe kati bagamba gyali 83 divide by 4 bamugambye alina okutta abaana abato alina okutta abavubuka abatannabaku bakuyita kuki mu Luganda abatannazannyako ku ttepo ng'oli tannazannyako ku ttepo tannaba omanyi oyo ttepo oyo kansirike abeeramu ebintu ebibeera emabega w'emizindaalo eyo ssebo naye baagala abantu nga tebannaba kuzannyako ku ttepo baagala omuntu nga yakayonsa ak'oluyonsa lumu baagala abakayonsa ak'ennyonsa 2 bayagala bali abaakaatuuka nga bo baakaatuuka omanyi waliwo omwenge gwe banywanga mu bbala ng'olugukuba mu tama bwendaga gubadde guyiseeko naye yongeramu ak'ebisatu yongeramu naye ogwo nagwo bagwagala bagalamu nebino ebitoototo ebyo ebiwoomerera obinywa n'obinywa ng'owoomerera nga biwoomerera naye muganda wange ogenda okusituka ng'ebigere tebikyasituka mundeke sikyayinza ate ogeze otunule mu ttaala oyinza okubuuka mu bbanga wooti ebigere oba bikola bitya n'obuuka mu bbanga ne weekuba ekigwetu naye nga wabinywedde otegeera bulungi nnyo otudde mu ntebe ng'olaba olyokke naye kakutanda osituke oyimirire ate otunule mu ttaala olabe omutwe ogube wansi okere ku makyo gambe omusajja yankubye ennyondo nga gwe wanywedde ebyenge ebyo ebitoototo ebyo mbimanyi byonna nze nakulira mu kyalo kati baagalayo ebyo ebitoototo baagalayo n'ebikaatuuse ate eggulo nyina security alert gye naleseeyo Janet oyagaza atyo omukazi Namirembe bitamazire agenda okwefiira omukazi omukadde Namirembe bitamazire lwaki tumuleka n'amalayo obulamu bwe oyo mukazi ayagala kutta Namirembe bitamazire mbabuulidde ekyo nkikomyawo kuba kati nze mba njagala bo bennyini be baba bategeera oyo mukazi ayagala kutta Namirembe bitamazire mbabuulidde wulira ne bamugamba alina okuwa bamusabye bamugambye n'ababuuza kati awatali lutalo abo abantu bonna ngenda bajjawa ne bamugamba gwamanyi banoonye bamusabye ente enjeru ezitaliimu bbala ente 8 azitwala azisaddakire kuzimu ku nsozi ze yakolerako emikolo mu Uganda asaddakire yente 8 enjeru ezitaliimu bbala bw'amala zisaddaaka ebisigadde ebimu bajja muyambako bamugambe bwe bati mbw abachwezi bajja kusobola okupa bakadaama batuule mu nnyonyi ya Uganda batuule mu nnyonyi simanyi eyabiki simanyi Dubai ani fly Dubai bakadaama be 100 ennyonyi abachwezi bajiwanule waggulu apo ojja kuwulira wowe yaye breaking news waliwo ennyonyi ebadde esituka ku kisaawe Entebbe yonna eweddewo eyo ennyonyi bwe mugiwuliranga mukomyangawo akantu ako mbabuulidde abantu 7 mu kikaaga bonna tekuvuddeeko n'omu bonna bafudde ne baka n'omuliro
naye kubo abantu 765 bonna babadde bakadama bannayuganda ng'omanya bafunyemu bali ne bafunamu bali ne bafunamu ne bali mbabuulidde ate mbagamba mulowooza nsaaga ennyonyi bwegwanga Uganda mutemangayo akantu ako ne mukaza ne mukakasiza ddala nti najjirana ku booda gwe mulaba sirikeeki ate mmwe muwakana nnyo nze sikyabagira nze mwe sikyababuulira mbuulira bali bategeere kuba mmwe muwakana nnyo nze mbuulira bali bannannyini byo waliwo olwaliro waliwo gwe mbadde nnyumya naye ne mugamba Nakakwerege yampadde emmotoka nampa ssente nansuubiza ensi n'eggulu ampe n'omulimu nziremu NRM nga ndi Secretary General w'ekibiina nangamba naawe owira osaaga otuvuganye supiidi nagamba abulanzo nsesa osaaga nemuweereza screenshots zonna nga bwe twazinyumiza nagamba banaye gwobeera tosaaga ate gwe newobeera serious era oyogera bwotyo mwagala nkaabe kaakati abaana baffe abaana abato abakyala abasajja bannabyabufuzi abayivu abasiru abagezi bonna bafwe ku lwa ssaddaaka y'oyo omwana Museveni bamusabye quota of the blood of between 90 and 1970 something we yatandikira okutta up to 19 up to now Kirevu Sheikh Kirevu gwe yasembyeyo bamasasi si akyasembyeyo mwena mufwe kakati musabe nnyo ate tusituke yo PDF bino ebintu mubiwulira mwina mundu mutudde kakati waliwo ali mu kujooza kati ojipanguludde oli mu kujooza erimu amasasi fulu erimu magazini okyusa nkyuse oyine tunudde eno wabula oli awo owulira omusajja byagenda otukola agenda kutajjuze kamiliyoni ye yawedde dda babatwadde ku equation ne batandika okukola equation bulldozer method elimination what bagenza okumaliriza nga kamiliyoni yaliwo gwe basobola okusacrificinga okukutulamu bannayuganda kati Museveni gezo te kamiliyoni yurusanka mileita wesenyi wabasajja abo nkubuulidde bamugambye bw'amalaawo abantu mu accident bakyafa era bakyeyongera okufwa mbabuulira ne accident y'abakoddomi bange abo abasajja bagimanyi mbabuuliridde wano ate ennyingi zikyajjanga size omu abadde asala oluguudo boda n'emukuba eyo accident eri nnumu eyo y'oluguudo boda emukubye newa boda dusiza bigere agenza omutwe gwe guli wansi ng'ebigere biri waggulu eyo eri nnumu eyo mugireke naye eyo y'ekirindi abo abasajja be bali mu kubanywa omusaayi mbabuulidde musituke tusabe abachwezi bagenda muyambako okuwanula emmotoka waggulu ennyonyi ngenze ku Kenya eno meeting buno obulogo bwabaddewo eno sawa 2 meka bwe bwatuuse ekiro sawa 5:15 Museveni yali receivinze abasajja 4 okuva Kenya nga basindikiddwa William Ruto era William Ruto n'amugamba ye yali sobodde okujja ye yabadde alina okujja naye tajja kusobola kubanga Kenya yamukubako ekibaati asindise bano abantu omuntu omu gwe yasindise twategeddeko omu eyabadde team leader babadde bamuyita Mutisa Def Mutisa oba Def Kigala I don't know naye Def Mutisa ye yabadde akulembedde tiimu eyo najja n'abuulira Museveni ku bintu ebyogerwa mu Kenya Museveni n'ababuulira gundi ya Kenya yonna bane njagala ebintu bino mu bitweetinge njagala ebintu bino obifunze ojje mu kyo tweetinga wulira mu biteke e Kenya wulira embaga Museveni n'abagamba bwati okusinzira ku kyetwali tubaze amawulire galiikinga waliwo bitagenda kusobola kukola naye tugenda kugezaako naye muwulire kino muddeeyo mugambe mukwano gwange Ruto kana akalulu kano wano wetulaga kano kana akaveemu kana abeeremu kutuusa mukolo naye akajja kabaafiirako n'abasomesa n'abagamba bwati Kenyatta senior
bwe yakwata obuyinza bwe yali afa yabutegekera Moi n'amugamba Moi nkuwadde obuyinza buno n'amugamba Moi nkuwadde obuyinza buno omekinganga sure nti mutabani wange Kenyatta afuganga eggwanga lino. Moi n'abakalakata Moi bw'amala obbakalakata nga Kenyatta akyabulamu n'abukwasa Mwai Kibaki n'amukutira n'amugamba Kibaki nkuwadde obuyinza buno naye bwina gye bwava omekinganga sure nti mutabani w'omusajja afuganga gundi eggwanga lyo niwe mbanga nfudde omekinganga sure nti oyo mwana kati gwe wonoovira kajja kuba atuuse emyaka 10 bwe gimubuliramu ajja kuba asajja kudde omuwanga obuyinza ne bakwata obuyinza ne babuwa Kenyatta nga Kibaki avuddeku. Bino ebintu Museveni yabadde abibasomesa abimanyi n'abagamba bwate kakati ono Kibaki Kenyatta agenda naye nti naye bwe yali avaako Moi yamugamba bwati obuyinza obuwanga mutabani wa Kenyatta naye omekinganga sure nti omwana wange afuganga eggwanga lino ne bwe ndi banfudde ne gwolibanga owadde omugambanga mutabani wa Kenyatta omugambanga nti mutabani wange Gideon Moi alina okufuga ku Kenya. Abdulaziz ali wali anywa kachai. Abdulaziz yabaddewo amanya Abdulaziz ye yetunga ku muntu wagu gwazunga naye kasitatuulawo nga naye atudde n'abagamba bwati olw'okuba obuyinza tebwava direct ku Moi ne bujja ku Kenyatta ng'akyali muto bwasooka ne bulandingako ewa Mwai Kibaki. Kakati kyova olabanga Kenyatta aleeta Odinga asooka atuuleko awo awoze obuugi okitegedde nti kubanga tali threat emabega we talinaayo muntu mu kika kyayinza kutwala mu batabani be talinaamu ayinza kutwala ntebe ya Kenya nti omwana we yali alimu amagezi ani bamutta oba bamuwabutwa oba yabaki naafwa. Kati Kenyatta akimanyi bulungi endagaano y'abasajja abakulu bali bafounder ba Kenya ayina okukwata endagaano eyo nti mutabani wa Moi ayina okufuga ku Kenya kati obuyinza abuwummuzaako ewa Kenyatta ewa Odinga kubanga Moi ali mu parliament MP akyabulaabulamu nti kati ono ani Odinga bw'abeerako emyaka 10 Moi ajja kuba akuze bulungi kati Moi gundi Odinga akwata obuyinza abuzzeeyo mu nyumba ya Harap Moi okitegedde ne bannanga akasajja kukabala politics wa East Africa guli mbabwedde nagamba mbadde njagala okufiirawo okulabanga William Ruto atwala ekisanja kino naye tekisobose kubanga amawulire gagize waliwo bye tutagenda kukola. Mugende mugambe William Ruto akalulu akabeeremu atambule eggwanga ensi emutegeere asigale mu politics naye akalulu ko bagenda kalya yamubuulye namugamba akalulu Odinga akatutte naye genda omugambe tukole kyonna ekisoboka okujjawo yagambye babaterawo ekintu ekirabikanga democracy nti obuyinza bugenda eno n'eno naye basajja bazibu obuyinza babulemera mu ntandikwa okitegedde n'abagamba bwe bati okukutula akajegere kaabwe tulina okutta Gideon Moi ekyo kyenjagala otwitinge bwe mulaba Gideon Moi ng'afudde oba mu kabenje oba butwa oba masasi Museveni yali mu ddiiro y'okutta Gideon Moi mbwakutule dictatorship kubanga tayagala dictatorship mu Kenya ne bannango yo omusajja yagambye sebo bwe mutakola ekyo bagenda kubafuga n'abaana baabwe babafuge wabula UPDF mwebase UPDF mwena mwebase UPDF mweddeko omusajja agambye tewali basajja abo kufuga Kenya omwana n'omuzzukulu Museveni yaganye agambye kati okukutula akajegere kubanga ne Gideon Moi bw'amala agenda kuwa muzzukulu wa Kenyatta
yamugambye bwati bano bonna bamutisa simanyi Kalonzo Musyoka simanyi Sonko simanyi bonna yabamenya amanya Museveni amanya abantu beyo nagamba abo bonna tebabatiisa tebayinza twala buyinza mwe mukwate Gideon Moyi mumujjewo mugenda kuba mukutudde kowe eryo obuyinza bugendeko ne mu nyumba ya Afande Katongole omuntu yagamba Afande Katongole uyu mwana agenda tufuga uyu mwana agenda tufuga nze ngenda kufuga Kenya mundeke kasita bajjawo Gideon Moyi ngenda Kenya ebyamwe mundeke mugira mundeke ebyamwe kyensobolo byagalako njagala kugenda kwokya parliament njagala nga baleese mane gundi ezo looni ezo ze bagenda okuwola nga baleese float bagita float oba cash nga weziryawo simanyi gundi yasabye obukadde nkaaga gundi yasabye obukadde kisanvu gundi yasabye kikaaga gundi yasabye gundi njoche n'ebisente mbyoche ate ngende waka ne bimba sina kyaggulo nebake nze ate nze okusula enjala bintiisa tebintiisa ebisente byabwe mbyoche ate ngende waka nebake mpitira ku mudala nengulawo chapati emu nengende waka nebake mutegedde ekiri e Kenya kyekyo nekiri e Kenya bwe mulaba omwana Gideon Moyi afudde kati genda ku Twitter ononye Gideon Moyi ate kokubanga alina Twitter gundi nonyo omuna Kenya ye n'omugambe atuuse kino ekintu ku Gideon Moyi bwateberera mu ayinza obutafuga Kenya bwe batajja kutuyambako abo bonna mukamba buli ne bwe muneebuzaabuza mu abana Kenya bwe mutatuyambako kutwala kasajja ku collective responsibility ne mutatuyambako ffena nga East Africa akasajja ku kabatwala mwakanya naka kasajja ne mukola East African passport ne kabagatta mu baaga yako namwe ne mukkiriza East African passport kakabategerere namwe kakabategerere ffe twakamanyira tekakyatunyiza afe Museveni takyatunyiza kuki byonna bitukoze mu politics gyendaze bagambye bwe bati ekitundu kyona Greater Kabaruli yona kojirola yona kojirola district kisanvu kyona tibine city scan bona mali amananu mali tebina city scan amazima gali nti amananu bonna region gye bayita Greater Kabarole region erimu Kyenjojo erimu Fort Portal erimu Kyegegwa Chaka gundi gitani eyo erimu waliwo wa district bwe ba ono musajja kakwerege gundi ono achikirira wa ono musajja kakwerege ono deputy attorney general yo muwanvu atayina magezi kafuzi avawa ekyo ki district bakita batecho bakutwa kutulawo obu district yawo bonna tekutte balina mu city scan ababeire bona abandi emitwe gyachweka girimu ebihuru hati tetuyine city scan tubaweririze emurago niwo wali city scan wulira naye wonna waliwo ebimotoka bya tear gas wonnaawo Kyenjojo wali ebimotoka bya tear gas Fort Portal wali ebimotoka bya tear gas bakoddomi bange tebalina city scan ani city scan byebyo mubitegedde nabagamba gwe bowire kitu kyenjogedde obubi problem nabbanja ye yali head mistress gye nasomera ate siri musawo gwe kasito kitegeera Monday ne Sunday njawulu zero omwadda ku munne bwe nkugamba nti jangu ku Monday nojja ku Sunday nonsule wange ero boyambiddwa Monday ne Sunday bebamu city scan bonna bebamu wulira ebimotoka bya tear gas bijjuddawo naye tewaliyo scan simanyi omutwe simanyi backbone clinic whatever abakutuse emigongo babagambye mudde yewaka mugende mu gym bakutuse emigongo batonya tetuyina kyakubakolera tetuyina scan yakubakebera migongo na mitwe naye yonna waliyo tear gas yonna waliyo batun yonna waliyo mundu yonna waliyo buli kimu ekikumira Museveni mu buyinza naye ekibataasa ulira ba MP ba area eyo
be bajjeyo za ambulance zaabwe ate ne bagattako n'okupangisa ez'abantu esente zona twapangisa ambulance government teina ambulance ziri kumara twapangisa ambulance okutahirira batayi baitu bagwire ku accident okitegedde government teina kati awegenda kuyisa sente za gundi ate zibule naye bannange bwembeera wano emyaka 7 mbeera musobya mbalageko kati wano wendi nkubire ambulance njirimbe nti nno ndi bubi mulabe bwe bayingira wano ambulance 8 bo tebafayo ne bwezijja 12 no bagamba mbadde nekanze nga mpulira wana akantu kamyansa naye muddeeyo ne baddayo ate mu dakiika 3 osobola nti obe badde wano ku kikomera mu dakiika 3 baba batuuse naye Uganda n'emirambo egimu teginnavaawo. Kati wembera wano mbera musobya mbuza mbera musobya wabula yo yonna waliyo tia gas yonna paka ku ground waliyo omuntu atambula mu nimiro za mweye kabalole nga agenda abega wagwa omuntu asimbire mwanyi ate no muntu ayine mwanyi zino zona haje kutunga sente haje kutunga empiya okutunga sente zino zona nga akwata video nga awereza mu State House. Hano kabalole balimye emwanyi amajani gali hano mali gabazire kwo ngo musajja amajani agatema ebbeyi kilo ya majani nga nkalunge wedde okusa egula siringi esente 5 kati oyino omusiri oweze amajani ga nusu 10 ogatike ku tipa bakuwa 10 ngo gatise ku tipa emwanyi yazitutte abo boku ground gye bali na ya ambulance teriyo bana emwanyi mwalabye jjo nabadde ngenda kwogera ku kintu ky'emwanyi ne kireka kubanga babadde batusuubiza nti alipota yaggwa nababuuza naye mwine mpaka wembalala mutabani wono omusajja ono omuwanvu gundi Bright lwa Mirama nababuuza abantu be badiscussing emwanyi mugenda kufuna ogwenkanya mwena ne mugamba akachiko kakambwe tugenda kufuna ogwenkanya emwanyi tebalina gye bagitwala ne mbagamba mmwe kasitola akachiko nga katandikidde mu bukambwe ngomanya tetuliyo wulira jjo nabadde ngenda kyogerako kuba nabadde mmaze okulaba amawulire g'olwokuna wabula ne bagamba bwe bati ag'olwokusatu yes ne bagamba enkya eki alipota ejja ababaka bagamba mugirete kuba yaggwa ne mwine empaka yagamba report yawedde tugenda janjula alipota yabuze ne bagamba enkya jjo nenjirindako nejjo bagambye ejja enkya mwenna bagamba emwanyi zammwe bwe mutuula bazitwale emwanyi zammwe bazitwale omusajja yakutte mutabani we n'amubaka tayimba ku mutwe yamukubye emigo n'amutta kukwata ku mwanyi kira 3 omusajja katwale eza Uganda zonna ttani mu financial yewedde Uganda yemu ku nsi ezasinze okutunda emwanyi mu Africa era zaaliyingiriza Uganda $. Era ko katale k'ensi yonna emwanyi yakoze bulungi emwanyi ye Uganda yayingiza $. Mu ggwanika ezitayogerekeka naye kati ku luno omusajja agitutte naye nga kira 3 zatisiza omuntu kati mutudde kabatwale emwanyi nababuuza mwine empaka akulira akakiiko ateeseze emwanyi nababuuza why not Segona why not Muwanga Kivumbi why not kale katugende mu NRM bali tufunidde omuntu owawano alime emwanyi lwaki tebaleeta owebusogo oba gundi webugisu why not Nandala Mafwabi ayina gundi ayina ki gitani cooperative why not Nandala Mafwabi why not our president our vice president Nambeshi mweshimiwa why not Nambeshi niye mwine empaka
ajja ateeseze emmwanyi. Ani abonyabonye emmwanyi? Taata mpaka. Ani awolereze emmwanyi? Mwine empaka. Nze ndi wano ndi Mukamooli nsirise. Nsirise afande Katongole yongera okusimba emmwanyi, olumalo zinoga ozitwala oziyiwe mu nnyanja osirike. Gwe osirike egwe kuma mimwanyi. Kuma mimwanyi. Senga bukyenkya nga Museveni akyali ku ntebe enkya ng'olina emmwanyi ezengedde zinogeeko ogenda oziyiwe mu nnyanja osigale ng'olima emimwanyi. Gwe mbuulira bubuulizi kilo z'oyiye nze nzisasule ku bbeeyi y'ensi yonna. Tokayana naye. Gwe kuma mimwanyi kuba sigijjo gya ebeni. Gwe kuma emimwanyi gya ebeni. Emmwanyi ejja kudda. Bwe banaaba UPDF egaanye okutuyamba gwe kuma emmwanyi ate simba n'ento. Simba n'ento. Gwe ngamba bugambi nti kutiyanjiye mu Lake Victoria ate ne bwagiwalula obuwaluzi kuserengeta ati nakkirira wali n'agiyiwa mu Lake Victoria. Gwe weesirike. Nze ngisasule ku bbeeyi ey'essente ey'ensi yonna. Oddeyo olime emmwanyi z'osirike. Tujja kufuna obwenkanya mu mmwanyi. Buli Munnayuganda situka ogenda osimba emmwanyi. Buli Munnayuganda situka ogenda osimba emmwanyi. Tujja kufuna obwenkanya ku mmwanyi. Naye mwine empaka ng'akyaliwo akyatambula mulamu emmwanyi nga ne taata mpaka naye waali. Mwine empaka abateeseze ku mmwanyi amanye ekyama ekiri mu mmwanyi. Kanzijeyo wano egundi yange okulaba. Wulira Samu Echweru yagambye bwati ku bya accident mbadde muleseeyo. Agambye ne banne neebuuza. Ngira newunyo kubanga kakati accident zivaawa ku nguudo zino ennungi. Abantu tukoze enguudo. Ne accident zivaawa ezita abantu. Naye lwaki abaasoma be basinga obusiru? Ekintu ekyo nkyakyebuuza. Kwegamba olukutikira ekikoofiira kye bateeka ku mutwe kibaamu busiru. Musajja gwe Echweru njagala ombuulire otambuddeko. Oyina ensi z'otambuddeko. Uganda tuyina enguudo. Uganda tuyina kkubo ki? Gwe musajja gwe nojja minisita. Minisita Echweru n'oyimirira ekintu ekigenda okusigala ku likodi. Abaana bo n'abazzukulu bakisange. Basange n'enguudo ezo ze wali oyogerera. Nti oluguudo oluva Fort Portal okutuuka e Kampala highway yetwala yezza. Etwala nekomyawo yo yennyini. Nojja n'okyogera mu bantu noddayo eka mukazi wo n'akukulisa n'afukamira n'akuwa omanyife maama. Bana mama ye. Bana sasa kula baseba. Era nange n'afukamira n'amuwa sebo munjala ebaluma asooka taata. Asooka tano gamba naye kakati kitasooka abaana. Nedda sebo. Tasooka baana. Asooka taata yena nakola bati munange Echweru kulikayo munange jebale emirimu nkoye abantu bafudde nvayo ku accident naye ng'abaddeyo ng'ayogera busiru Uganda waliyo ekkubo ekyo oyinza okukyogera nti highway evira ddala Congo simanyi Congo kaseese biki omuntu gy'alina kubanga kituufu ku highway tosobola kugaana speed kubeerako ekyo never. Ekyo mwerimba neba munagamba samanyi speed governor Bujingo yagambye mbusebo bo babiri ye ne Museveni be bakkirizibwa okuvuga kubanga be bategerera eggwanga. Kasajja gwe tontegerera Bujingo mubotegerera sirimu fe tukolera ggwanga nze ntegerera ggwanga nyalina okuvuga speed nengamba Bugembe gwe weetonde gwe Omuganda weetonde gwe Omuganda weetonde nze Omunyakole seetonde nze Omunyarwanda seetonde seetonde la poliisi fe tulina okuvuga speed wa gwe Bugembe fukamira bambi kibugembe ekisajja kyattu kirawo baba n'eki kyana tebakikuba mu buto bambi ofiisa nze ndi Muganda nsonyiwa ndi Muganda oba ye bamugjeemu mmeka Bujingo n'atema Bujingo n'abagamba muntwale mu kooti Bujingo n'atema kubanga akimanyi olumutwala mu kooti agenda kusangayo omusajja bamuyitaani uyu muntu Kalemani owabire Bujingo wa Kalemani nkugambye Mabirizi bw'oba yagala okumanya Bujingo yani genda obuuze Mabirizi
yamwekonako bwekonyi bwati bamuvunaana ogusango ate n'atawakkala tewakyali apiiro n'alyoka atuleetera looya omukambwe Mabirizi yaleeta looya naye ssebo order from above Bugingo ya above Bugingo yagamba ne wankwadde muleese looya ow'ebiviiri oyo ye Mabirizi mu musibe egunye emyezi 18 ne looya ow'ebiviiri ensi yonna yamutya naye talina kye yakyusa osaaga ne Bugingo oyo ye Bugingo yagamba Mabirizi kugamba neko yamukabye eziga nga ali mu kaguli nga bagamba Bugingo ogenda kusula ekitalya kubanga nagamba wekitiibwa omulamuzi katwe ne bamwemiririza obukadde mukaaga bwa buli busatu iye ne makula ne bagamba ffe tetwewasangako twali ku picnic nga atudde P7 oba Bugingo ye ono makula twali ku picnic ne bampita ng'omugenyi omukulu ko omulamuzi okay kale mali nangamba mu mute naga soka otekeyo okweyimirirwako kwa milioni 633 nansasula cash nagamba kangende nkole ku Mabirizi bamusibira ebintu birala nnyo gwo musango ne bagugezako okukulaga ati gukyalinze looya waago Mabirizi bwali bavuddeyo guligenda mu maaso muwulire jogo wabula ebya UPDF bitudde UPDF mwena mutudde omusajja katukoleko fenna mu abatunda n'ebibumba naye bannange Museveni ajoze UPDF n'abatunda mu ebibumba ajja tuuka n'obbasala k'amatu agatwala agookyagaliye agookyagaliye Museveni yayokya ebinyama by'abantu abakubwa bomu awo ku State Square ne wali ku Jubilee Park ku Jubilee gundi ku Jubilee biki Jubilee Plaza wali ku Parliament ne babirondawo mmwe be mwayita ba forensic expert n'agenda n'abyokya ku muliro Entebbe waliwo ani kweni omusajja ngambye ngezaako wano okuvunulira abantu messagezo abantu bazitegeere nti otyo naye abantu bakayanye abantu tebamanyi nako nti Oulanyah yafa bwe yatuuse we nakyogeredde mu video zange ne bamugamba ati kakati ono omwana atulimba ki Oulanyah yafa ne bagamba bannange Oulanyah yafa bannange kweni tebamanyi kweni tebamanyi nti Oulanyah weewaawo mu Mukama waffe Yesu nze ntidde n'okutya tebamanyi nako nti Oulanyah yafa wabula abeero DU abaliyo be bakomandinga UPDF tebamanyi na sente ya Uganda ne bannange ekiri ekweni simanyi kwaniye kiri kika gwe musajja gwe ekyeru oyina amagezi mu matu oyina amagezi mu mutwe okakasiza ddala nga Uganda ine oluguudo hayiwa omuntu lwayina okudduka speed ekyo temujja kukimenyawo kye nabadde ngamba omuntu ayina okulinnya ebbaati okuva Kasese olwo oluguudo ekitone nnyo lulina okutambuza emmotoka nya era ng'enguudo zirambiddwa bulungi gwali kuleebuleebu yita wano ali ku gundi yita wano kati gwagenda empolampola yita wano bwe bati enguudo za highway we bazikola naye bannange ekyeru yeebuguje naye bannange abasajja abali mu gavumenti bwe muba temukikola bugenderevu Museveni yajja kulonda basiru bokka baabakola nabo yajja kulonda basiru bokka baabakola nabo omugezi tobeera mu gurupu yaabwe edda waliwo twali wakiso SS tugenda okuwakanya essomero erimu awo mu wakiso kati twalina omwana ng'ayogera nnyo ng'omwana oli ayogera ku ssomero ng'omwana alina ebigambo ajerega bwe twatuuka ku ssomero ly'abali n'agamba mwe kye mugamba olunaku lwe tuzze ku ssomero lyammwe abalungi bonna babagobye school fees buli gwe ntunulako nga ndaba mubi kwegamba mwe abalungi bonna be bagobye school fees mwenna abasigaddewo muli babi twaseka kate tufe wulira Museveni yakola n'abasiru abagezi bonna tayagala batuule mu gavumenti ye bannange Nakakwerege yawandiisa oluzungu mu gundi yange nga tuyomba naye nga tugira yawandiisa oluzungu ne ngamba ono bw'aba ye minisita wa Museveni nsobola okubeera pulezidenti wa Uganda nsobola kuba tulaba luno oluzungu nsobola kuba pulezidenti wa Uganda Nakakwerege bw'aba minisita yawandiisa oluzungu statement yagambye etya
Yagambye ekiyiwa n'ekigambo. Enkya nja kibaleetera ku lutuulo oluddirira. Yawandiisa oluzungu tuyinza kukkiriza nti nno ye Nakakwerege. Nakakwerege oŋŋambye emiti yena wateekwa okubeerayo okulonda. Bannanga ate ekyo kye njagala weebale nnyo Mukama. Aŋŋambye, Nakakwerege aŋŋambye. Joyce Baagala alina okuva mu Parliament. Bateekwa okuddamu okulonda. Nampeereza aka audio nga bamwebaza. Munnaye weebale okuleeta esikaani mu ddwaliro ly'emiti yana agulirira bantu. Weebale nnyo Mukama, ekyo kye njagala. Ekyo kye njagala Joyce Baagala tugende mu kulonda. Tuddemu tukukuba akalulu ate ng'oswadde paka ku Boni Maro. Nkubuulidde. Paka ku Boni Maro. Njagala mujjeyo Joyce Baagala. Nkusomesa essomo. Nkumala akajenjegula akazinya atanywedde. Kubanga omuntu ekikusitusa mu bbaaloozi ne kiki nga tunywedde omutwe mulamu tekuliko yadde eccupa. Sebo oli wali ozina. Kati balimbe inze tonimba abo baswaze n'obuze kati ku muntu omulamu ekikusitusiza okuzina kiki. Ako ke bayita akajenjegule. Minisita Echweru musajja gwe senga obadde olimu amagezi mu mutwe obadde olina okulekulira. Okutulima mbu ne Uganda eriyo oluguudo ki? Nguudo ki? Oluguudo lutayisinganyizaamu baasi bweziti. Era bwe kazitanda ne zinyigiriza bweziti. Owa boda omuwulira mu lusaalu abadde atwala omulwadde ku ddwaliro e Buhinga. Baasi nga ziyitingana bamulonze mu Livampanga. Naye yo boda egenze naye abantu bo babanyuludde. Lwaki akaguudo kafunda? Wabula ye Echweru yeebuuza naye ku nguudo ze tulimye ate baasi zigwa. Why bus falling down? Why bus falling? Why? Basajja mmwe muyina emitwe. Obudde nga bugenze bannange. Afande Samu Omara Sam ne bw'onoyogera ebifaanana bita weebala byogera. Naye edda twayimbanga edda twazanyanga omuzannyo ogwa siriimu. Naye nga gulimu akayimba kano. O kalyadda kadadda mwana muwala ndibasanga yatambula bampitire ku mama nfwa kalyadda kadadda. Senga wayamba bannayuganda mu 2011 we wabeerera omuzibu abayogeranga ebyo wabalinyisanga ku kabanga lino bakwata. O kalyadda kadadda yataddeko n'akagundi akameseji aka audio mbu omusajja nga bamulagira bamusaba waayiriza gundi Omara yagambe kakati eyo polisi ki erumiriza omuntu atalina kyakoze. O kalyadda kadadda mwana muwala ndibasanga yatambula ng'omwana agamba bampitire ku mama nfa. O kalyadda we wabeerera mu poliisi ebyo bye mwakola abaabyogeranga n'obalinyisa ku kabangali. Abagezaako okwenunula n'obalemesa revolution. Kati oli mu revolution wakati. Feel is a hit. Kati ekyo kye tubagamba. Tewali atagenda kukirega ko His Excellency yagambye temunnaba. Abaana bakagaseeko gasumba. Temunnaba you will feel is a hit. Mwenna abalemesa revolution mugenda kwekanga nga mukomyewo wano. Bible egamba bweti. Abaana ba Isirayiri Mukama yabayisanga awantu. Ne batuukawo Mukama n'abawa amazzi ng'ennyonta ebaluma n'abeetoolooza bw'ati n'abakomyawo. Bannange ne beerabira nti wano baanywawo amazzi. Naye bwe batuuka mu kitundu ekyo ennyonta n'eddamu n'ebaluma. Ne beerabira nti wano baanywawo amazzi ogamba naye ennyonta ennuma naye wano twanywawo amazzi. Wano waliwo ejjinja lye twanywamu amazzi. Musa ejjinja wano. Bwe batuukawo bamugamba Musa tugenda kukuba amayinja ffe ennyonta etuluma. Musa tugenda kukuba amayinja. Musa ennyonta etuluma ffe n'ensolo zaffe ffe twagala kunywa amazzi. Musa yita Katonda obwoba oganya owedde. Musa n'akaba n'agamba Mukama abaana bagenda kunkuba amayinja. Mukama n'amugamba okay kulembera ogenda osanga olwazi olwo okubemu
okubeko banywe ne bamala okunywa Mukama n'amugamba bw'ati wandiika ekifo kino okubeera Massa ne Meriba. Wandiika ekifo kino okubeera Massa ne Meriba. Mukama akwetolooza n'akkomyawo. Kaakati bannange muwulire omusajja gwe bayita Saamu Omara muzzukulu mukoddomi wa Buganda yayogedde Oluganda lutuufu. Yagambye njogera kate ng'omusezi agule sowaani nti ngenda kuliirako bantu bange. Eno poliisi ekyalimu kawukuumi. Gwe kawukuumi yajja ddi ng'ovuddemu obanga mwoli. Wali mukulu mu poliisi wajja mukawukuumi. Wajja mukawukuumi. Mukama akukomezaawo Massa ne Meriba. Feel is a hit. Feel is a hit. Feel is a hit. Feel is a hit. Yagambye bw'ati Omara. Mweno gavumenti ene gye tulimu kati. Omuntu atali anguzi bakulwanyisa paka ng'ovuddewo. Ebyo bye twayogeranga 2011. Naye ng'omuntu abyogerako omukima bukimi. Enfudde nnyabo okalyadda kadadda. Mwana mulenzi Omara nga watambula. Feel is a hit. Nyenze mukyawandiikibwa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkusaboke osomese oyigirize batabani bo ne bawalabo mu linnya lya Yesu. Nze nvaawo Mukama n'okutegeera kwange kuveewo. Okay, osomese. In Jesus' name I've prayed. Amen. Leero tugenda kusoma mu kitabo kya Judges chapter 6 ekyabalamuzi. Tugenda kusoma ku mulamuzi gwe bayita Gideon. Bible etandika egamba bweti. Awo olwatuuka Isirayiri n'ekola ekyali ekibi mu maaso ga Mukama. Sigenda kubikula Bible. Ne bakola ekibi ne banyiiza Mukama. Mukama n'abagabula mu mukono gw'Abamidiyani okumala emyaka 7. N'abagabula mu mukono gw'Abamidiyani okumala emyaka 7. Ate si Bamidiyani bokka. N'abagabula simanya abaana abo mu East. Oba abo mu wa. N'abagabula Abameleki. N'abagabula ne balyoka bagabana Isirayiri. Naye jjukira agenda okubagabulayo nga basoose kumunyiiza nga bakoze ekibi mu maaso ga Katonda. N'abagabula mu mukono gw'Abamidiyani. Olwaleero Mukama n'olyoka otugabira mu mukono gw'Omumidiyani. Mukama Omumidiyani n'alyoka atukola bw'ati. Tusooke tulabe kiki. Bible egambye Mukama okukugabula osooka kubaako ky'okoze. Kubanga Katonda jagenda kubanga mwali Katonda yali baddakka. N'agamba mwenna waliwo omusumba gwe batulago baali Busogeeyo. Yakwata ekkanisa yonna n'agiteeka ku ttaka. Gwe oyingira ebyomukwano ng'oli mwana muto. Ng'ayina enkoni yali alina omugusagusha. Lwaki okola ebintu ebyo? Ebintu ebyo bitandika gwe mwana muto myaka 7 ddawo. Mukyaki. Kati Katonda oba yali badde ajja n'atukuba bw'ato n'agamba kwegamba gwe jangu jangu. Ne mumulaba ng'amukuba ku kitutu kiboko. N'amugamba Katonda nga mukambwe. Katonda ye kyakola abagabulayo. N'abagabula mu mukono gw'Omumidiyani. Omumidiyani n'abajeeza. Bible egamba yabagabayo emyaka 7. Listen. Bible egamba bweti. Isirayiri netandika to fight for survival. Ne bazimba obusiisira ku nsozi. Ne basima empuku ne beekweka mu mpuku. Abayinawo ne bazimba ebikomera ku nnyumba zaabwe. Bugwe. Ejja bisoma. Ne bazimba bugwe. Why? Omumidiyani tabuuka n'agwayo oba n'asamba oluggi n'ayingira mu nnyumba ye. Abamu ne bagira bugwe, abalala ne basima empuku, abalala ne bazimba ku busozisozi. Naye obaawo we tuli weewo, oba tukyabulamu, oba we tuli. Wulira Bible bwegamba nti bwe baasiganga ebintu byabwe bye baali balima Isirayiri nga erima. Bible egamba bweti Abamidiyani ne bajja ne babikungula n'okubyonoona ne babyonoona. Ate si byo byokka, si birime byokka. Ne batwala embuzi zaabwe, ne batwala ente zaabwe, ne batwala n'endogoyi. Isirayiri n'etasigaza kisolo kyonna kirundibwa mu Isirayiri. Kakati njagala mbabuuze genda onkolere save oba mu Buganda waliyo Omuganda aweze ente 10 ajje muwo mutwalo gwe Uganda. Ogwo gubeerawo wano oba nguyina nguleseyo emmanga. Nguleseyo naye gubeerawo wembeera ndi. Ngenda muwo mutwalo gwa sente. Eze Uganda temunsaba $, simanyi bwe zifaanana. Omutwalo gwa $, sigumanyi.
Wulira. Mugenda mumbuuliza abaganda bakyalina bye baali bayina edda. Edda omuganda ssebo olaba naffe abaali abapakasa abaganda mu Buganda. Olunaku lumu nalaba nga taata ng'anywa walagi. Nga walagi atukula. Kwegamba walagi konze kale. Lumu maama n'ava ku luzzi sawa zaalinga emu n'ekitundu. Kawungeezi yeetise ekidomola n'angamba wire konze wanye maama. Kwata ecupa eno ogitwale ogiteeke mu nsonda. Ngenda okulaba nti ng'ecupa etukula konze okay. Kwegamba mwe mugula walagi mu munywe nga ffe twebase. Konze nedda ssebo nze leka nyweko owange ne ndyoka nywa amafuta. Nenywa amafuta. Nengenda okulaba nti nentuika nagenda okudda nga sobola kuyigaja. Mama nabuuza kiki nga sisobola kussa agenda okulaba nti nga bwenkola nti nze n'amafuta nagaba bannange omwana anywedde amafuta. Ne badduka wali ne bakamente ne bampa amata agatali mu mazzi. Era nze bana isinywa walagi isikula kuba ndi mulokole. Nanywa walagi n'afuuka amafuta sinywa walagi. Natuuka mu around P3 nga nze sidduka. Ng'oludduka bwe nti nga wana amafuta gasituka. Nga gasituka nga gabirawo ne gawunya amawuge gange nga buli lunaku ku makya bankeeza ne bakamente ne bampa agange agava mu ntaamaka nga temuli yadde tuzzi. Si kwe kuwona nno nnywa walagi. Naye mwe Ulira. N'omwavu mu Buganda yayinanga ente. Genda ombuuliza abamidiyani ente bazimalawo oba zikyaliwo. Ebirime babyonoona oba bikyaliwo. Buganda ekyalina ebirime nga abamidiyani tebannaba kujja. Oba abamidiyani tebannaba kujja ng'ebyammwe bikyaliwo. Bwe biba bikyaliwo temusaba. Bwe biba byayonooneka musabe. Abamidiyani bajja oba tebajja. Bayibuli egamba n'ebirime ne babyonoona. N'ensolo ne bazisaanyaawo. Buli kimu ne bakisaanyaawo. Abayisirayiri ne batandika to fight for survival nga bakuuma bulamu. Ng'ebitooke byonna bikanduse nga n'emmwanyi bagitutte nga ne kalituusi ntwala omukisa guno okukubuulira gwe wenna ali mu kiyumba. Gwe wenna ali e Bulaaya nga wakola n'ogamba okay kakati ono Museveni yeepanka kansimba ekibira ky'emiti. Ogenda keera ku makya otemeteme kalituusi omuteeke ku bijanjaalo omunywere ku caayi. Payini ogenda keera ku makya payini omutemeteme omuteeke ku binyeebwa omuli ekyemisana. Omusajja yasazeewo kati okusinziira ku mbeera eri Uganda ekuze tewagala ebikondo nga bya seminti nga bibala amatooke mawaate ate bannange mumusaaga ne Museveni ebintu byonna byonoonye ebirime ensolo zonna yazikandula byonna bimazeewo ettaka yalyonoona. Mukakasa ngo omumidiyani mwali oba omumidiyani talilimu. Omumidiyani bwe yalumba Isirayiri yakola etya? Awo siwe tunatandikira enkya obudde bugenze. Obudde bukyali. Obudde bukyali eddakiika zange. Wulira. Bannayuganda tusituke tuyite Katonda twenenyeze Katonda kuba tulabika waliwo ekibi kye twakola mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba byatandika Isirayiri yekoze ekibi. Katonda ye tasooka ntiisa. Gwe asooka entiisa. Edde ebyo byatulwanyanga. Nga mwagala kuna n'omugamba soko nkoneke entiisayo. Abasaakiriza bwe ne basalawo gundi olulayini alubuuka n'alubuuka n'omugamba ekyo tekimala. Ekyo ekyokubuuka nga naawe obuuka odde eri ewuwe. Gwe nsookaako entiisa. Kati ye naakusookako entiisa naga akukuba ku kigabega n'omukuba ku liiso. Wewe nakuba ku liiso n'adduka emisinde n'agamba ne bamugamba twakugambye mutabani wa Katongole musirikale. Twakugambye omwana musirikale kubanga namanya bwe mpangaaza luno olutalo bajja ono mwana ayinza okubirawo n'ngenda nswala nsiba nyambadde combat. Tata yantungira combat yange ndi kadogo nga nsiba mu combat. Omwana agenda ankubire ku luzzi. Kugamba nze era nze nakuuma omudaali gwa UPDF tebankubako ku kyalo. Era ng'olutuukawo ngagamba mmwe muve uyu mwana musirikale. Era yali aneeyimbyemu namukuba ku liiso eji nadduka emisinde. Kiki bannanga nzisaani mutabani wa Katongole oli omusirikale. Katongole musirikale n'omwana musirikale. Kakati gwe lwaki olwana n'abasirikale?
Salinda kirala yagamba nkona kentisa nankonako ye yasemba teyanziza akondala kakati gwe wulira Katonda ffe tusooka muwe entiisa Bible egamba bweti ne bakola ebyali ebibi mu maaso ga Katonda ne bakola ebyali ebibi mu maaso ga Katonda n'abagabulayo mu mukono gwa mwene mpaka emmwanyi n'agitwala n'abagabulayo abasajja ne bakandula ente okuva ekkalamojja zonna ne bazitwala otuuka embalala ne bagamba ayina faamu y'ente enzungu ziri wano ennyankole ziri wali ziriya nkolomojo ziriya ifo kuli nkolomojo no mubuze kati enkolomojo zaano na kimu wankole enkolomojo zaano na kimu wankole ifo zano na kimu wankole omumidiani bwajja zonna zitwala nga mwanyiziza Katonda omumidiani akujja ko Bible egambye n'endogo yikitegeeza ntambula n'endogoyi zaabwe kitegeeza ntambula bana embadde njagala kugenda ko buwa maawa naye maama entambula omuntu talina na ntambula waka mumanyi nti e Uganda ekintu ekizibu ennyo kati entambula walifa abava ebweru otuuka wali ne balyoka bakukuba ku mutwe omuntu akufuna kutunuzibwa nti namanya ono si waawana sebo njagala kuntwalako ku Nalubwa Market gumu bbiri naawe nnyina gumu ssatu tuula tugende akitegedde gwa kumaze nakwetolooza oli ku Nalubwa Market nno nakwetolooza nakukkiriza wali nakwambusa nakomyawo ku sawa ya Queen ate nagenda yambukira wano ku muzikiti gw'abayindi nakomyawo ku Nalubwa Market ogenda okulaba akapande nga we mwasimbudde we muli ate nga ye yatemye dda nakumalamu obusiru gumu ssatu ayayayaya wulira n'entambula ne bazitwala ng'omuntu toyina capacity ebeera n'akagaali ka road master mu nnyumba toyina yadda agabeera n'akabodaboda mu nnyumba nti waakiriza entambula ye entambula yonna gimala n'entambula baagitwala kubanga be bannannyini baasi be bannannyini ntambula ne bodaboda bazitwala ne bwogula bodaboda yo bw'oba oyagala okukola akasente obatwalira bodaboda yo simanyi ne bakuwa app ne bakuligestaringa n'obakolera nga ne bodaboda yiyo abasajja n'entambula baagitwala oyo gwe bayita omumidiyaani n'endogo yagitwala n'ebitooke yabikandula n'ente yazitwala mu Buganda mu mbuulire omuntu asinga ente mu Buganda ayina ente mmeka omuganda ayina ente mu Buganda ayina mmeka ayinza n'okuba Katumba Wamala ate olw'okuba ayina nnyingi bannaye Museveni ayagala kutta Katumba Wamala mmwe muli awo mutudde naye Museveni agenda kutta Katumba Wamala nga mutudde naye bw'amutta nga temukuba essimu yange kuba bulijjo mbibagamba ate ne Katumba Wamala naawe togezangako nenkuloota togezangako kujja mu kirooto kyange ondekanga nendoota ebintu ebirala bwe bakuttanga togeza kuyingira mu kirooto kyange toyisemberanga wendi era nja kuyimirira nkugobe mu linnya lya Yesu kuba nja kumanya guno muzimu gwa Katumba kubanga nakubulya ng'obudde bukyali ngera nja kuva mu kirooto kyange kyendoota nkugambe Katumba mu linnya lya Yesu nkwokyeza va mu maaso gange kuba nakulabula oli mulamu n'ogaana namwe bannayuganda gabalemye okuyamba Katumba Wamala mwenna mutudde mulinze bamukube munkubire essimu luli bannange mwanzitisa kiki nembabuuza kiki wallahi nga si byakulimba nansoka nengamba Katumba Wamala design eno ate gye yambadde nganka sebo nga yenna ayambadde white naye nga wano red ne wano nga bugenda busamuka ne wano ekitengi kino ngeno kulaba nga bangamba ate breaking news Katumba Wamala bamukubye amasasi konse ate gwe bakuba ayimiridde ngendo okutuuka ku ka video wawe ate Katumba kakoze eki nga abalala bayitawo bagamba Katumba oye Katumba oye ne basajja mmwe muyina emitima emibi abasajja bagala kuddamu kuba Katumba Wamala mukama abawo omukisa yo yayinza okubanga yayina ente mu Buganda nga ye Muganda ayina ente kubanga ali mu balaba balunde ente nagamba wange nange kanzirunde baali bamukubye lya ku mutwe omumidiyaani byonna yabitwala kati enkya tugenda kulaba kiki ekyaddirira nga bamaze obitwala kubanga tusembye mwanyi bagitutte vanira bamututte ebikaado ng'emmotoka ya mitwalo 3 amajaani emmotoka ya nusu 10 kati awo tusimbye akati enkya tutandikira awo
Isirayiri bwe yatuuka we tuli ngo mu Midiani jo twasomye kuba abakola endagaano ne Yoswa isube twasomyeko eggulu olwaleero tuli kuba abagibiyoni leero tuli kuba Midiani. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Webale Mukama kubanga oli mwesigwa. Taata tukkiriza tukoze ebibi mu maaso go. Tukoze ekyali ekibi kyotugaana mu maaso go ne tukunyiiza n'otugabula mu mikono gy'Abamidiyani. Mukama olaba abantu bavuga ziroad master empya ku mulembe gwa Amini olwaleero akagali ye gali tuse mu mitwalo nkaaga. Egali manyi ga kifuba ye kyagulikako. Mukama Omumidiyani n'endogoyi yazitwala n'ettaka yali kandula nebye tubazizza bitwala. Bayibuli egamba bweti bwe baakuzanga ne bakuuma bulungi ne babaza nga Abamidiyani bajjanga bakungula. Ekyo kyennyini kyekiriwo bwe mumala okukuza emmwanyi, bwe mumala okubaza emmwanyi nga azitwala, bwe mumala okubaza omuceere nga bagutwala, bwe mumala okubaza ebikaado nga babitwala, bwe bamala okukuza nga babitwala, nga bwe kyali ku Isirayiri ne Midiyani. Naye weebale Mukama kuba olunaku lumu wajjukira Abamidiyani. Awo enkya we tutandikira. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo kubanga ogenda kutujjukira. Nsabidde batabani bano ne bawalabo. Waliwo abali mu nsi ezitali zaabwe nga bo bali Babiloni. Waliwo n'Abayisirayiri bali Babiloni. Bayisirayiri mmwe mu linnya lya Yesu muwulire kino. Osobola okubeera Babiloni ne weeyisanga Omuyisirayiri. Era Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akuweereyo ekisa ate era akuweereyo n'omukisa. Mmwe bakyala mmwe abali mu buwamba abali mu buddu. Mukama abafuule muleme okufaanana ng'abakyala abalala. Bayibuli egamba Abayisirayiri bwe baali e Misiri. Abakyala Abayisirayiri Abebulaniya tebaali nga bakyala balala. Ng'omukyala akuba bulooka n'azibikka n'azipanga n'apanga tanulu waggulu n'agikuba obudongo n'agisereka n'ateekamu ebisiki n'agyokya nejja nga teriimu kikonwa. Neki omukazi Omuyisirayiri asobola okukuba omubbi akatayimbwa n'amuwaatako amatu n'amugamba ate yogera gy'ova. Olina abaana bameka? Ani akuzaala? N'amusalako okutu ng'abasajja bali wali banyiiziira. Mwana gwe ali mu kiyumba ng'oli mulwadde simanyi owulira sebusa yeggunda. Mukama akuwonye oleme okufaanana ng'abakyala abalala mu linnya lya Yesu. Nammwe abasajja Abayisirayiri mbasabidde nammwe Mukama abawe ekisa. Oli ekkubusonyirire nnyo. Oli ekkubusonyirire nnyo. Bayibuli egamba bweti baafulumya Danyeri yagaana okulya ku mmere ya Nebukadduneeza ng'alya ebijanjalo n'anywerako amazzi. Oba n'alya akawunga n'anywerako amazzi. Bayibuli egamba bagenda okumufulumya okumuleeta mu maaso ga kabaka, mu maaso g'omulamuzi Kalemani. Ng'anyirira nnyo okusinga bali abaalyanga ku mmere ya Nebukadduneeza. Ekyo kye mbasabidde mu linnya lya Yesu. Wenna gy'oli Mukama akikuwe. Mukama asisinkana obunafu bwo abufuula amaanyi go. Mukama asisinkana amaziga go agafuula essanyu lyo. Mukama asisinkana obwavu bwo abufuula obugagga bwo. Gy'okomya okukaba gy'oba okoma okusanyuka, gy'okomya okwavuwala gy'oba okoma okugaggawala, gy'okomya okujoogebwa gy'olikoma obba jooga mu linnya lya Yesu. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulira ekigambo kyo. Enzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa nze naluddewo sijja kulya ssaawa zammwe etedda kika 2 zigenze. Museveni ayagala kutta Gideon Moi e Kenya akutule olujegere lw'obukulembeze bwabwe. Tayagala muntu kufuga n'omwana n'omuzzukulu. Agenda kutta Gideon Moi nga ali ne William Ruto. Museveni agenda kutta kamiliyoni agambe mbu Bobi Wine yamusse. Agenda kutta kamiliyoni bagambe nti Bobi Wine yamusse, bakwate muganda wa Bobi Wine. Miki bwe twakugamba ko bagamba mbu gwokola sente zo okola bibyo, okola bikunyumira, okola bibyo, buli omwa uje kasepikike bwe bakukwatiranga ewa bujingo ba mu kivulu kyonna mbogenze kukola kivulu ekyabasajja abo. Olabanza atayina yadde akasisire Kampala naganya okulya ezaabwe. Miki ogenda oli ezaabwe mbuno ogenda yimba tosobola kusolooza emizigo gyo, tosobola akukoyina katono tekakumala ate nga kanene. Nze nembala nfuna ebyo bya Miki nziramu babuuza nze wire ate mba nebonyabonyeza kinga nnyina ebya Miki ate mbabuuze esente zange zifuwe
naye sebera akyagenda mbulino Levikson amuyise dayo mbabulire bannayuganda ekyo mukirinde ngambaga mpozi mukibeereko nnyo mutaase kamiliyoni nga bwe mwataasiza abasiraamu. Katonda omulungi ow'ekisaba njagalire nsigadde nze SPS Muwire Bible and Politics. Oba ina kyosobola otuyambisa ku nsonga z'omwana waffe tumuggyeko ekiro ekiddugavu ekikuta obwengula bwe. Mukama jabbawo omukisa era ebisigadde njabbi babuulira nga n'eyo chapter ewedde nga bwe nababuulidde chapter eri bwe yaggwa nembibabuulira n'ebirala njabbi babuulira. Katonda omulungi ow'ekisaba njagalire mbaagala nnyo. Tusinkane enkya Mukama bw'aba yagadde essaawa ze zimu mu linnya lya Yesu. Awo n'entema. Aba UPDF bataata mbaagala nnyo naye nga muzzeemu amagezi. Ebyo byammwe ebyo battundamu ebibumba ne musigala nga mutudde. Mbw afande yiko muzuri afande.